Nga bwe mukimanyi bulungi ng'ogyeko ebyokulimba bannamawulire, Mukono District Local Government eri mu kooti bagiwaabira emisango mu kooti ne bawaabira ne Reverend Bakalwa Mukasa ng'omuntu, kubanga gavumenti okuwa omulimu n'ekuwa office eba egukuwadde lw'abantu, lwakuba abakulembeze ab'ekibogwe. Ekizibu kye tulina mu Uganda kiri kimu, anybody can be a member of parliament ku government. Abantu we batategeera kino, parliament erina abantu 5. Any fool can be a member of parliament, but not any fool cannot become a chairperson LC5, because this is entirely local government. You deal in local things. Chovula omuntu wabeera mu parliament tasobola kulembera local government bulungi, kubanga wali bayobola wano byabanayinki parish development model, omwana ebizimba bimuli kabina, ebyo byebyo. Kati challenge eriemu gye tufuna wano okusavinga Mukono District Local Government. Bakalwa Mukasa bamuwaabiranga muntu yakozesa ofiisi ye okukikinala ku balonzi, ku bannamukono abalemese services, ne bamutwala mu kooti, ne baddamu ne bawaabira ne Mukono District Local Government Council ku nsonga za Service Commission. Etteeka liri kiriya, eri section Rule 64, Sub Rule 2 of Standard Rules of Procedure of Local Government Councils in Uganda states that wherever during voting on a motion, the votes cast or against the motion are equal in number, the motion shall stand lost. This is again emphasized in Rule 69 that whenever or during a division, the votes cast for or against the motion are equal in number, the motion shall stand lost. I also refer to you to the third schedule, Part 3, Section 9. Subsection 6 of the Local Government Act. Ensonga ya hiring service commission twagireta mu council ne tuvotinga ne tugwa maliri. Ensonga kino ndabula speaker tuli ba NUP alage kye bayita competence mu bukulembeze, aleke kulaga kye bayita embeera y'ekibogwe. Obukulembeze olina okubanga weekiririzaamu kyokola, so silwa kuba nti otiitiira n'okola ebintu ebirala, atambulira kuteeka. Once a motion is lost, togiza ku floor ya council. Kyobola parliament etteeka ly'ebisiyaga mu kisanja kiri lyagaana, tebaaliza ku floor mpaka ekisanja kino balyoke bakole ki? Etteeka baali baliraba. So ndabula speaker ne sekulabula yenna. Ekirala ekyokubiri, ffe tutambulira ku kye bayita Local Government Act. Mu Local Government Act tewali teeka na limu, tewali line n'emu egamba mbu district ejja kupangisanga akakiiko kave mu district endala kakole. Era ndabula speaker ne sekulabula yenna, kubanga speaker nja muwaabira ng'omuntu ng'angasseko ne Mukono District Local Government, mulabula ne sekulabula yenna alina okwotinga etteeka erikkiriza council okuhayaringa service commission okuva mu neighboring district, kubanga teririiwo. Amateeka ge tutambulirako terikoze eki, ate tutambulira ku tteeka. Muwadde n'amagezi, nyongedde ne muwa amagezi nga speaker wa district mu kumwadvisinga, mwadvisinze bwente. Madam Speaker, for the better service level of people of Mukono and in the interest of the constitutionalism and rule of law, I request you to put my advice into consideration through putting aside or removing item number 5, which is illegal and unconstitutional on the order paper. But if not, so I, together with some members of this council, with support from stakeholders, will be left with no alternative apart from proceedings to courts of law for legal actions against you. Name one alternative. Alternatively, Mukono District Council can hold to transact all business. Instead of presiding over council meeting on irregularities, which can affect you as a person, bw'ateeka kino ekintu ku order paper kijja affecting as a person, nemulabula which can affect you as a person in particular, and Mukono District mwendi omukulembeze emyaka 5 wesajja kulaga wano incompetency. I therefore advise you through your chair, kubanga etteeka liwa speaker obuyinza under Rule 92
of standard rules of procedure of local government for a council meeting to constitute a working committee which can officially mediate all parties in court and settle all disputes by a consent settlement, which is easier than legal. Nendabula speaker teka limuwa obuyinza okuteeka wakakiiko mu council bukyanga entalo zitandika okuweza service commission obunafu bwa council yaffe tetuulangawo ku makya neerooza ekirowoozo mb'oyinza okuteeka wakakiiko n'otuuza enjuyi zombi olw'abakaluba olw'abalooya olw'akiyondo n'ofuna consensus era ne kooti yatusabako olunaku lumu mufune consent omusango guvaayo ne bwe batuula olunaku olwaleero ne bafuna consent omusango guva mu ki era sipiika alina obuyinza obwo so talaga incompetence ye talaga nsi nga mpuga bwe yatukoze n'alaga obunafu bwa NUP kubanga eno district eriwo lwa NUP nze sijja kuba ku paati ye kubanga one of our core values in NUP is fidelity, service delivery, services to all and services to everybody. So if the speaker dares and goes against my advice, I will be left with no option apart from taking her to court. Eracho, let her stand. Abere warned at Tegere. Twakoye, obukulembeze bw'ekibogwe. Twakoye, abantu okukola bye batalina kukola. Tetujja kumenya mateeka nga ntudde mu kanso mwebale nnyo mwebalire ddala era bonna nja basaavinga mu kitabo kino mulimu empaaba y'abakaluba mukasa ngadda mu kooti mulimu madamu Kiyondo Stella ngadda mu kooti mulimu ekisinga okwewunyisa looya w'abakaluba mukasa mwami KS Nsubuga mu kitabo kino yawandiika mu bigambo byo ng'awandiikira kanso teteesanga ku nsonga zaaki eza service commission nejuka yali tatuwabirangako naye kati bakaluba omusajja omukenkufu doctor postgraduate mini graduate eyasavinga council ye nga Mukono district bajuwabira mu council ate yalesedesema akola decision leero n'akola enkya n'akyusa enkya she has never stand ne mu office tosa amusangamu Posingale bali kwa official duties ngali eri. That is one of the losses we've got in Mukono district government. Attention kanchikole kidia. I'm appealing to government. I don't fight government. The government gives us money to work. Ila government ya Museveni to wasenta ba NUP. Ezitu okola. Nina budget ya mumisavu mu butano. Sijja kera kunenya Museveni busiya akoze. Nja kunenya abakulembeza ab'ekibogwe babakaluba abamala omwaka mulamba nazaayo bulumbi buneri government. Sente zekuwadde orikurutinga abantu sente zekuwadde okola emirimu nova muteeka nodda mu kirala. I'm appealing to government nga Mukono district government. Mukono district is a model district. Government ya Museveni to humiliate Mukono ereeta abantu abakadde ababulayo emyaka ebiri bahumule netudampingira wano. I'm appealing to government of Uganda as a stakeholder. I'm not speaking on issues of party. A district like Mukono, you brought 3 retirees 2 years to retire. Nemudampinga Mukono. Imagine bwaleeta omukozi wa government agenda okuwumula n'omuwa district nga Mukono akole emirimu ki. Ekisooka kunyagwa, ekyokubiri bukenuzi, ekyokusatu bubbi, ekyokuna bateyeeguya. Ne bwaleeta omuntu w'emyaka 4 abula 16 amanya he or she still has a career to build. Omuntu abula emyaka ebiri okuwumula bajjawo nkata myaka 3 wano twalinawo movie baleese n'amanda abula gumu n'emyezi 6 atukolere ki baleese deputy kawo n'erinnya sirimanyi abulayo emyezi 4 kati Mukono batwagaza ki. I'm appealing to government. You are not only humiliating the leadership of NUP. Instead, you are humiliating your 10-point programs. You are humiliating echabaleta mukulwana, echabaleta okukolera bana Uganda. In fact, temulwanyisa abakulembeza ba opposition, mulwanyisa abantu bamwe wansi abalina okutukibwako services. Mwebale nnyo mwebale ddala. Era omuntu esinga okwetaaga capacity building. Okay, kino kankibeere kirya. The person who needs the most capacity building nga siba kansala ye mukozi wa government. Be basinga obubisi. Ekisooka tebamanyi na Local Government Act. Bakola mateeka tebagamanyi. Bo bamanyi Local Government Act ya council. In fact, n'okuwa omuntu omulimu. Service Commission yambadde mubuuza, do you know the Local Government Act gy'oza okukoleramu?
tebagimanyi kyoyo omukozi akamala emyezi 9 wa omuleetera ku receiving ebbaluwa receiving olwokaye buli bwatwa n'asinika amanyo ne ssentebe amanya lyetteeka naye nina obuyinza okuleeta n'abisiivinga era guno omusango gw'abazizizza okisegere it's a case my work is to bring she receives naye bwe batula ne beetega ne guno omulimu olina okurisiivinga si yiyo abakozi ba gavumenti bategere bye balina okukola kubanga ate bo babisi nnyo. How can you refuse to receive a document that is not addressed to you? You don't know. Kwesoko je